Mana babalira n'okuvuma abantu ng'ebinyanyako ejange bakyagiguma. Genda okigambe ennyoko. Ate gw'okuumye olimba naawe. Tebanguma. Anagambye nti bubuse genda okugula ennyoko. Tebanguma kubanga kunagira okubanga basisinkana obusisinkanye bwonna. Nakusanyusa okulamuza Imariko. Tonnanyaniriza mwana wange kirunga kyendera ekitalo nnyo. Ono mwana nze namuzala. Abaana mbagambirabo kati ono oluzalo lwansala. Kati gwe nakuzalira ki? Otulo twange twanfaayo ki? Singa neebakanga okutolingeera. Naye nze naye oddakummendegera. Otakummendegera. Kati ondekangerawo nase ntereza musayi gwange. Kati kyayi temuteekako. Temuteekako kyayi. Ekintu kirima nsigirijjeko. Naye siita gwa mirembe Federiko. Siita gwa mirembe. Abaana ozaala baaki bonna abaana boozadde abayitirivu ennyo abaana bo tutasobola kulabirira. Kati nkukola nekyenzaala gy'ozaala buli kaseera n'ofukumula buli kaseera n'oyiwa buli kaseera n'oyiwa. No. Kiki kyotegeeza kati mbireete mu balanza n'omwenge. Lwaki ozaala abaana bo tutasobola kulabirira? Ani asumya ebidongo by'empulabira ekange? Ani abadde asuma ebidongo? Genda osune ennyoko. Nze mwebagamba kungamuga nti Malika ayomba. Kati neseguma gwe atunanga Katonda gwatafaako. Wama tuddemu twogere. Abaana ozaala baaki? Ate nakutegeera. Oyagala nnyo okwabya ennyimbe. Ffe twalowoozanga tibaaba mutima gwakwabya ennyimbe. Gomba oba ogenze kuzaala. Ate mwolagiramu okulagira ensiisira yange mu kizimbe eri ku nkomereddewo ekibanja. Otuukeyo weegazannya osambe emipiira osambiremu abaana. Bwekyusa abaana bwetusobola kulabirira. Abaana ozadde bangi abaana bo mbataddemu ssente zange nnyingi. Gwe nabagulira ennyama ku Krisimansi ssente zange wazimpa. Gwe nalaba nnyama temala Sabatera kakataago. Ezobyenda wazimpa. Wekyusa abaana bo n'oyiwa buyiyi okuyiwa buyiyi. Wano waliwo bannanga abasawo ba COVID. Kati kuno nkuba mulanga bwe wabayo abasawo ba COVID munyambe buyambi ono mu doozi ya COVID muteekemu doozi ya family planning. Ojja okulekerawo okuzaalawo. Wekyusa abaana saagala kuzaala mu kiki. Era ndi muntu mukulu olabye nesimye nappi. Mwanirira musaayi gwo njagala abaana bonna boozadde bajja wano abaana babatuuma amanya tubategeeze nti ono yekitaabwe. Abo bonna abaana ono yabazaala bonna gye bali. Maama n'agamba ono omwami nti gwe wamulemesa okuleeta abaana be wano awaka. Tubadde twagala okkiriza kiki baana. Abaana twagala bajje tubatuuma amanya ku kyalo kuno balana bategere nti abaana gwe bazaala kiki munange baana. Abaana njagala bajje balabiba n'ekiddewa ekitaki ekyaliyakamusiri yanguzi. Abaana njagala bajje babatuume naye waliwo nebino ebiwangaluka bino ebiriwa nti baana. Abaana bajje batuumibwe abaana. Fumbira ojja okugwanga ndi mu lutulo lw'abaana. Abaana bajje abaana babatuuma amanya bamanyike ku kyalo nti ono yazaala abaana. Tonzirugaza tokunuko akati kanaina obudde. Ngenda mutima mulungi Federiko ngenze naye zaala bonolabirira nakyoti kiki osiimye obubaka obusiimye nekyoddamu n'osamba esikongo ozaale olwongenda mwesomedde kibuliike ki nsiibule nga myinja aba oli bwatunanga Katonda gwatafaako ngenze ani agambye nti singa agenda osula ennyoko ndeka nawe ngenda oddangamu n'obazaala ajja kukuba obuyimu akuzaala. Vamos a
Sabuni rumba kana nobula kayamba Isomu mwana wa yene wakule jeje mnakababita Na ema na mafikuse makabe yako wata inaba mza Selecta, kuluta ninga hale kaleba. Nina mani, noza kuichiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.